Nziza nnyo mwami Charles James Senkubuge Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Aso TV webale kwekumira ku programu Omusunsuzi nayo eyekumide ku South Media. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ekisanja ky'aba LC1 okwetoloola yonna eggwanga lwekibadde kikomekerezebwa. Wabala olunaku olw'eggulo minisita owa gavumenti ez'ebitundu myezi yategeezezza ate nga bwe yamaze okuteeka ku kiwandiiko ekyongerayo ate obukulembeze b'Abassentebe bano ennaku endala 180. Ono yasinzidde mu disitulikiti ey'Emukono mu lunaku olw'eggulo mu lutuulo olw'enjawulo ate mu kujjukira saako n'okusiima ebirungi disitulikiti y'Emukono eyaliko ssentebe wa disitulikiti eno Honorable Godfrey Christopher Musisi Kiwanuka babadde nga bamusabira mu kanso. Minisita Rafael Mazeji yategeezezza nti ate kitandibadde kirungi okulaba nti ate wakati wano bateekawo okulonda kw'aba LC1 saako n'obukiiko bw'abakyala bwe batyo nga basazeewo nti okulonda kuno kakubeerewo mu general elections oba omwaka ogujja era ng'ekisanja ky'abano kati kyeyongeddeyo paka nga Desemba 3. Agamba nti Bassentebe b'ebyalo tebasobola balondera wakati wano kubanga ate kijja kutaataganya. Yategeezezza nakakasa nti nga atwala ebyokulonda omulamuzi by'Abakama bwe yamukakasizza nti ku mulundi guno ensimbi ezigenda okulonda obukiiko bw'Abassentebe by'ebyalo mweziri mu ggwanika saako n'okulonda n'obukiiko obw'abakyala. N'asaba abantu n'abakulembeze okubeera abakakamu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.